oba nindako taki kwatamuko sekonda oba sokamala okuwulira ng'owoloma kati nsoke naye nkubuuze olaba nga bwekuttemu omukono nengunyweza bwe owulira otya owulira nga nkukuttemu bwe kati imagine oli mu kumaliriza omwana nakukwata mu bwati omutima banga sonterewo oli mu kumaliriza bwoti omwana nakukwata mu bwati oli mu kugira oti eno okankana kukwata It's so funny. It's really funny. Right. Nenga, that's real life. Yeah, true. Yes, it is. Omwana oli mu I'm kumaliriza glad there is somebody who talks about it, like who's free to talk about it. gwe omwana oli mu kumaliriza akulaba omala otandise okusamula obwoti amaaso eri n'agikozesa n'akukwata mu bwati nakukwata mu bwata my friend musisa akwetamu omumanyi waddamu n'omukubira essimu likolenge n'omugamba uyu oba olina okuddayo naawe olina okuddayo naawe n'okukola emisuwa kinga omwana ng'akulaba ogenda kumala n'ayongeza speed bannayo yayinza okukutula omwana yali anziseeze ale kumwe abagazi kyanjawulo nti bw'oba onatera okutuuka ku climax omwana engeri pesi gy'abadde atambulirako manyi bagayi tebakimanyi but they need to know this omwana engeri pesi gy'obadde otambulirako if you want to make a woman come nagamba baby I'm about to come obusiri wa gayi bwe bakola kwongeza speed natandika okukozesa ebyekisirwawo mbataneme nayongeza speed oba omukazi omukyusa oba nkiteki women are different ayinza okukwata kigambe naye zitandika okuswitchinga naye pesi gy'obadde omutambulizaako bagamba baby I'm coming keep it obadde okonakonawo ovaawo pesi tambuliza okwo naye kati obusiri bwe bakola omuwala agambye I'm coming baby I'm coming noyongeza mu speed to men it's okay omukazi yali top yali mukikola because to men obulamu olaba katonda ajja you even have to let us know timujja omanyisanyo libeeraawo obeko kintu byokulaawo yayane ogambe no don't naye nga nakusedda olajja n'obulayire ne for men omukazi if a woman tells them about to come you need to keep it consistent olisigala ng'okonawo kweyo pesi pola awo pesi gy'obaddeko wagambira nti I'm coming a man if you're watching keep that pace tokyusa ate obadde okuba ne ango gy'obaddemu tokyusa wokyusiza bwoti tulina okwogera nti bagenda mu nsi nedda biba binyuma bwoba oyimba oluyimba lw'eggwanga ebyo byonna bibeeramu biba binyuma baby I'm coming about biba binyuma I'm telling you biba binyuma naye obuzibu bubeera bagaye kukola kya busiru mbu omukazi agambye amukami amabout n'oyongeza speed musimaya n'okola just keep it kati coming ya mukazi oba kiba kikale aŋŋambe kale amazzi g'abakazi ku busajja g'abasajja gabula awo kasito kiringa kubanga wanti ogere ntya nti obadde ku luguudo oli mu straight line bwoti ogenda omuntu akangamu bwoti nawe otagala oti that's it. So, a woman is about to come. Goliath, Musmayanga. okuyingira mu yowa y'abavubuka atintegedde naye kitegeeza obwana obuto sijja kubusobola obwana obuto busobola anti bajja kubutula anti mwepika nnyo kati wogwira ku ppanda akubamu ku kyuma ate amanye wokkoona bangenda kukulemesa omulimu gwe ku radio oba tokyaddayo oddayo kulisamberani oli ku ppanda oli mu program yensobe gy'oba ojja okukola oba oli wali ku sooyo mu sukulu olegedawo ebanendabe ne Crysto mwanteseza naye nga kyekyo byonna mubikole naye nga bannaye mufune ku muteeka sheno ku TV binyuma tugera kikolako
Thanks a Crysto, lot. thank you for your time. Thank you so much. Thank you for your time. We've really had a great bana ensese. Stress Nange yenna eno ensese. omututu. naye nga mwebale kunkyaza badde sibeeranga ku honest bwenti Obadde baludde wagezi n'olwawo okuddamu message ya bbirabira nagamba tufudde Crysto daddamu message. naye negamba Crysto munnanga nemugamba when I call him bambi Incidentally, even by 4 p.m. era abadde already ngenda was- mukubira no sometimes I think kiva ku ngeri omuntu gye weetwalamu abantu bonna ne baba mwana muto ne baba mukulu nga ze gy'oli mu respect mutwale nga bwomuntu it doesn't cost you a thing for you okukola interview n'omuntu n'omulimba n'ojjala ekyo I mean not showing Not up showing up. I don't know what an excuse why would you do that Yeah, that's what most people it do. doesn't make sense They don't even. you're working with someone mukoze appointment ya interview n'otagenda ate lwoba tugenze towadde an explanation why I see so many artists do that I think it's too unprofessional it's too unprofessional Man, I don't know why they do that a lot. That is so bwe mba bad. sikkole naawe nze as me ate bwe mba sijja kukwagala gamba sijja kukwagala bwe mba sikkole naawe sijja kukola naawe Naye singa Like that. omuwendo ogwo ogukendeezaako Crysto. no Baneegwa abasajja naye ffe mwali tukutte mpola mpola nogamba anti kati awo bwe bagenda okuba breakingira emitima omusajja bwagamba nti sikwagala n'omulemera kajja kuya buli Yeah, true. yes men are like that bwaba takwagale kati Tajja Tajja kwagala. kajja kudagala. naye Wantereko ebintu byange. buli omu n'omutima gwe Era nsibyeko kufulu ndowooza ndaba. sibira ddala naye omwana waali kuggula Eh? ojja kuddayo ku radio ojja kutuukanga leeti Naye ate ffe tumanyi n'okugamba obeera olaba oli akedde agenze ne ku mulimu gwe ng'okyali mu buliri okooye. anti ensonga lwaki abakazi abakulu bafuna omwana obuto kuba oyiro aba akyalimu naawe ne kakukyusa oyiro n'okawulira Aho. That's very true. omusaayi ne kakutambuza byebyo Okay. mwebale kunkyaza Bambi, thank you, Crysto. Kale mukwano. kaŋŋendezireyo mwana bandi muterezi Tukadde ne mu mmundu. Bano bonera bagamba ki ate bannange? bakubuuzaako I miss Crysto Panda's long, nice Eh. natural hair. ei Anna, wangi. ate babuuza ye nasibanga enviiri empanvu naye nabisalako Dodo, I love you naye. Olabika. Nakoze. Manyi. Very interesting. Hi, have a nice weekend. Hi, Butambala. olumya banno Ali wabina olumya banno ntya. Crysto Panda wuuyo agambye agenda kumpuuba. Bannange, kave wano. I know. Bye. Forget. Bannange, it's such a nice show. Ategena genda etambula bwe teweekola. Egenda etambula, egenda etambula. kyo mukikoze